enkolagana yo ne mami wa n'omugenzi omutegeera otya? Kakati mukyala Kayungo yafuuka maama wange nti bwe nakwatagana ne Suuna Beni n'afuuka muganda wange. Kuba twatuuka ku ssa ne tuva mu mukwano ne tufuuka abooluganda. Suuna Beni yandera nga tusula ku mufaliso gumu, olugoye lwajjamu lwe nnyambala ne tubeera e Kampala paka obulamu lwe bwakyuka. Kati kitegeeza nti Suuna Beni muganda wange, mukyala Kayondo abadde maama wange. Nga bwe ntuuka wano ntuuka nyingira buyingizi mu nnyumba mu kisenge, awo mukyala Kayondo oliwa? Ng'ajja kyayi ng'akakuwa ng'akwaliranga weebaka wano waka. Tulina obulumi bw'amaanyi nnyo ntuviriddwako omuntu atagenda kuzzikawo. Ebadde empagi, ffenna kwe tubadde twesigama, yabadde omugattabantu, tusigadde mu bbanga. Lwaki badde bamuyita nnyo mukyala Kayondo? Kati eryo erinnya eryasinga okukwata olw'ensonga nti omwami we yali Kayondo. Ate yali w'amaanyi nnyo nga bamumanyi, yali musajja wa bidongo, ng'alina ebidongo, nga musajja w'amaanyi, ng'abeera simaati nnyo, ng'era ne disiko ye bagiyita simaati saawundi. Kati bw'oyogera ku Kayondo tewali atamumanyi muno mu Masaka. Kati erinnya lya mukyala Kayondo lyakwata nnyo nti n'abaana be nga bamuyita mukyala Kayondo. Abasinga obungi buli omu lyamanyi. So awo mukyala Kayondo erinnya we lyava. Tulengeddeko abaana ba ttiimu zammwe, abaana ba bodaboda beyiye mulumbe. Abaana abo batwagala nnyo nga bw'omanyi nti Suuna Beni Mbaziira Ttone Ssebwato tukuba endongo y'ebinyaanya. Endongo y'ebinyaanya ebyo bafaani baffe nnamba emu ba bodaboda. Ate kati bano be mulabyeko batono, enkya ogenda kuziraba nga zisimba layini. Ffe tulina faani beesi esookerwako yaba bodaboda. Kyonna ekituuse ku ttiimu enkalakasi, ekituuse ku Suuna Beni, ekituuse ku Mbaziira, ekituuse ku nze, aba bodaboda be basooka. N'olw'ensonga eyo suubira ababoda nga bangi babe baganda baffe abasookerwako. Olunaku olw'omukaaga mubadde muyinayo omukolo ogw'amaanyi ku Makutano. Gwo abantu baagala kumanya ki ekituufu ekiriwo, omukulu oyaguyimirizaamu oba gugendagenda mu maaso? Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala okusooka okugumya abawagizi baffe abadigidde endongo y'ebinyaanya. Tuli mu kadde kazibu nnyo kakusoomoozebwa, naye twasazeewo okusooka twasise ntugamba oba kyo tugiyimirize. Ne bwe twamaze okutuula n'abantu abakulu, abataka, ab'ekika, ne tusalawo nga Suuna Beni agamba nedda, shoka ngisazeemu. Bwe yafunye okuwabula okw'enjawulo ne bamugamba, Suuna, eno sho obadde ogitegekedde ebbanga, ogitaddemu ssente nnyingi nnyo, miliyoni nga 8. Ofiiriddwa maama, n'eryo era lufiirwa ssente tekiba kirungi, leka sho egende mu maaso. Gwe ne bw'onajja newuubira bujulizi ku bantu bajja kitegeera. Abakuba endongo weetuli ffe bootendese, Mbaziira waali, nze wendi, abaana abakuba ebinyaanya weebali, bijje Muteesa Pro waali, tujja kudigiza abantu abo paka ku makya. Tusobole okulaba ng'abantu baffe tetuba disappointinze, kubanga waliwo omuntu ye atamanyi ebyo nga ye alinze kudigida. Twagala tulabe nga nabo sho yaabwe tugikola ebeereyo. Ate Mukama Katonda bwe yageze, mukyala Kayondo tagenda kudda. Sho ne bwe tunaagiyimiriza, ne bwe tunaagyongezaayo, takyakoma. Tukkirize nti Katonda bw'atyo bwe yageze, ate naye ekirooto kye kibadde kyakulaba sheeyo ng'ebeera successful. Ensonga lwaki twasazeewo sho ebeereyo era egenda kubeerayo ku Lwomukaaga. Mujje ku Makutano tunyumirwe, embeera embaga yaffe esembayo nga tusiibula mukyala Kayondo. Mujje Suuna Beni tumubugirize nga weetuli mu bungi. Omuntu yandiyagadde jjo okujja eno okuziika, oyinza omuwa ku ndagiriro? Kakati bw'oba oyagala okujja okuziika ng'ova e Kampala, bw'oba ovuze emmotoka yiyo, oba olinnya takisi ogigamba n'ekugiramu Enkoni ku lubiri lwa Kabaka, weekugiramu. Awo wennyini weekugiddemu, wewali siteegi eriko ababodaboda, awo wookyamira okugenda enzizi bwe tugenda okuziika. Tewali wa takisi atamanyi ku lubiri lw'Enkoni, tewali wa boda atamanyi ku lubiri. Bwe butuukawo ku lubiri ne bwe babuuza nti ekkubo erigenda enzizi liriwa, tugenda kuziika nzizi. Kati bw'ova e Masaka mu tawuni, kwata ku lw'Embalala,
viiramu enkoni kukyambuka ku lubiri lwa Kabaga. Bw'ovaamu awo oba olinnya takisi linnya booda ya nusu 10 okutuuka we tugenda okuziika. Bw'oba ovuze emmotoka yo vugako katono nnyo, abantu bajja kubeera nga bakulaga nti kwata awo tosobola kubula. Ssebo